Senga wa Rema Namakula amagezi amuwaddeko gabuwa nti omwami bwategendereza bajja kumumubbako. Kale tukwaniriza ku MMTV webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo ku subscribinga, webale nnyo ku likinga, webale nnyo ku commentinga, ate webale nnyo kubeera nga osharingako ne banno nabo ne babeera nga tebasubwa. Njagala okutwala omukisa guno okutumirako ku bantu ab'enjawulo ababeera ku channel yaffe each and every single day. Team Dubai, Team Abu Dhabi, Team Oman, waliyo Team Saudi Arabia, Team Team Doha ne teams ez'enjawulo ndala nnyo. Oli wadde commentinga n'otugamba team gy'oliko Team Dubai, be basinga okukomentinga tubaagala nnyo. Kale katugende ndala ku nsonga kakati omwana Rema Namakula nenga tunaba kweyongerayo na Rema nkujjukiza gwatanaba ku subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongerayo ddala n'amawulire gwate eya subscribinga edda nkugamba nti kyokola kyakabi nnyo, webale nnyo okutufuula number 1, webale nnyo okubeera nga ate osubscribinga gwatanaba ku subscribinga okone ne kade ako akali waggulu akaliko all bw'omala okusubscribinga. Kakati Rema Namakula tukimanyi bulungi nnyo omukuza we oba gwe wandiyise ssenga we ye Halima Namakula nga bw'omulaba awo banga bw'obalaba awo. Kakati Halima Namakula yavuddeyo n'awa Rema Namakula amagezi amuwagabuwa n'amugamba nti omwami omuwaana nnyo bajja kumukubbako, oba abakazi bangi bamutunuulidde kati, oba abakazi ab'enjawulo bamwegwaniza olw'olunaku olwaleero. Kakati byavudde ku Rema Namakula ebintu yazzenga apostinga. Halima Namakula yavuddeyo n'agenda ku Facebook page ye n'awandiika post yabadde mpanvu nnyo n'agamba nti nno awandiikidde Rema Namakula ebbaluwa eno yabaddemu ebintu bingi nnyo. N'agamba muwala wange nkwagala nnyo era nakusanyukira nnyo okubeera nga oli musanyufu wonna wonna w'obeera oli, wonna wonna gy'obeera oli. Wava esseguku ew'omwami Eddie Kenzo olabike nga ofuna essanyu kubanga kyewali oyagala. Era netulaba nga n'olunaku ennaku ez'enjawulo obadde ng'oli musanyufu opostinga ebifaananyi ebya bbaawo. Naye Halima Namakula nayongerako naye abamanya nti abakazi bangi baagala nnyo abasajja ababaagala, oba abakazi bangi baagala nnyo obufumbo obuteredde, oba abakazi bangi nabo baagala okubeera nga bafuna omusajja oba omwami nga Dr. Hamza. So beera mwegendereza nnyo weegendereze abantu ab'enjawulo naddala abo bo associatinga nabo, emikwano gyo emiwala n'abantu ab'enjawulo bozze obeera nabo. Kakati Rema Namakula tetumanyi oba ebbaluwa yatuuse okugisoma oba batannaba kugisoma kubanga Halima Namakula agipostinze olunaku olwaleero ku makya mu Uganda zibadde ssaawa 4:49. Tetumanyi mu nsi ki gy'osinzidde, yinza oba nga ssaawa za njawulo. Naye Rema Namakula bamuwandiikidde ebbaluwa eno ne bamugamba beera mwegendereza munnange, abakazi bayinza okubbako omusajja kubanga engeri gy'omuwaanamu buli omu yandiyagadde ne yeefunirayo omwami ow'ekika ekyo. Tulaba bulungi nnyo nga Rema Namakula azze awaana Hamza Ssebunya mu bintu eby'enjawulo okuva we yaviira ddala ewa Eddie Kenzo. Tetumanyi oba kino ekintu akikola kulumya, tetumanyi oba akijjira ddala ku mutima gwe, naye nga bamuwoninze ssengawe oba gwe wandiise omukuza we n'amugamba muwala wange weegendereze nnyo abantu ab'enjawulo abajja nga bakusekera. Si buli omu nti akusekera abeera akwagala, ate si buli omu nti nno akusekera abeera akwagaliza bisinga. So Rema Namakula gega amagezi ge bamuwadde ne bamuadvisinga na bulungi nnyo ne bamugamba afuneyo obudde anoonyeeko ku Halima Namakula balabike nga boogeramu. Simanyi oba kino ekintu Halima Namakula akikoze kubeera nga akola amawulire, kubanga nze kyendowooza nti omuntu w'obanga muwalawo oli wa ddembe okumukubira ku ssimu n'omubuulira buli kimu ky'oyagala okumugamba. Lwakuba kisoboka okubeera nti Rema Namakula bamukubira ku ssimu nga naye either takwata obanga essimu ya Rema Namakula kubanga akyusakyusa amasimu. So kisoboka okubanga Halima Namakula ono taina contact na Rema eri direct kubanga Rema tulaba batugambako lumu
nti Rema Namakula ebintu ebimu yabikwasaganya ebya Dr. Hamza okuli essimu n'ebintu ebyenjawulo. Tetumanyi how true is that, naye batugamba nti Dr. Hamza afugibwa Rema Namakula era Dr. Hamza gundi ezisinga decision ezisinga wabanga nazikola asooka kwebuuza ku Rema Namakula. So tujja kuba tukinonyezaako kino ekintu tulabe wa gye kituuse oba wa gye kinaaba kigenze. Naye nga Halima Namakula avuddeyo n'awandiikira Rema Namakula ebbaluwa ebadde mpanvu nnyo, erimu ebigambo ebikaabya, erimu ebigambo ebisanyusa, erimu ebigambo ebigumya, erimu omukwano mungi, erimu ebigambo ebyagaliza obufumbo obulungi. Kyendowooza nti ate Halima Namakula kyakoze si kibi lwakuba abantu abalala bayinza omujajinga ne bagamba nti ate teyandibitutte public oba teyandibitadde mu public kubeera nga abantu abalala babimanya. Yandikubidde Rema Namakula amasimu oba akasimu n'abeera nga amubuulirako ebintu ebyenjawulo. Akavidiyo ako twakateekako ku MMTV emabegako awo akali ku screen yo lwakuba leero nkuletedde ekifaananyi naye ng'ako kaali ka vidiyo Rema Namakula ng'agezaako kubeera ng'ate awaana obeera ng'ayimbiramu Dr. Hamza Ssebunya ng'amuwaanira ddala nga mugamba bannaye kibubu kibebbi. Rema Namakula ayina omukwano guno ogw'okulumya era tetumanyi oba yensonga lwaki Eddie Kenzo yavuddeyo naye n'akuba akayimba nti tulinda mugole. Essaawa yonna yatugambye Eddie Kenzo agenda kubanga atulaga omugole ekintu kigendere ddala mu maaso kubanga n'embaga eya Eddie Kenzo eri mu process bali kubeera nga bali processinga ndowooza lockdown weenaggwera bagenda kuba buli kimu nga kigendera ddala mu maaso bulungi nnyo nga bwe kirina okugenda. Naye nga ye Rema ne Dr. Hamza omukwano gwe balina gwa nnamaddala nnyo era kyendowooza nti buli mukyala yandyetaaze omwami nga Dr. Hamza oba omwami atreatinga omukyala bulungi nga Dr. Hamza. Bwe tulowooza nti Rema amutreatinga bulungi ensonga lwaki amwagala nnyo. Byebyo nno ebiva ku sayidi eyo ewa Dr. Hamza. Subscribinga ku MMTV tulabike nga tweyongerayo. Tuyina amawulire mangi tugenda kubanga tukuleetera amawulire ag'enjawulo. Rema Namakula naye yavuddeyo na accusinga oba n'anyiigira ku Eddie Kenzo awo obutayozaayoza muwala waabwe kubeera nga yatuuse ku matikkira oba okubeera nga bamutikkidde n'agenda mu class endala. So Rema Namakula yavuddeyo n'ayogerako awo n'accusinga Eddie Kenzo. Eyo story nayo tugenda kuba tujja nayo tukuwulire tukuleetere details tukuwe side yombi. Ffe tetwagala kwekubira, tukuwe side ya Rema tukuwe ne side ya Eddie Kenzo. So kola kimu kya kusubscribinga tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire ku MMTV. Gwatanaba kusubscribinga ate gwamaze okusubscribinga kugamba nti webale kweyunga ku family eyakabi ennyo, ku family ennene ennyo egenda okubeera nga ekuweereza amawulire each and every single time. Byebyo bivudde ku side ya Halima Namakula ne Rema Namakula. Katubaga twagalize Rema Namakula obufumbo obulungi. Tukimanyi obufumbo si bwangu naye katumwagalize obufumbo ate obusinga. Webale kubeera nga wekumira ku MMTV. Allow me say bye bye for now.